bagamba Don Chris yalyanga abaana abakola. Now let me tell you this, because he cannot come out to defend himself. Omanyi ye like his temper is out. Ajagamba kati aha wali wangana oba kuwemuli. Tuza chintu chitufana. Kachorezani. Christina asimwe Eddie Kamoga. Nzirako kwa chintu kyombuziza chemazirako ko. Bwebanga Abyogedde ya releasing a video. Bebaji tamshua. Good. Mwayanja unprofessionality yammwe. Abyogedde. Kino nchogera nti gwe mtwegwa fano. Bwe mubanga mmwe mwachita. Abyogedde yata. You guys mwayanjula unprofessionality yammwe because tuchimanyi nti nno mwali mu filminzeko na mawuli agatali matuufu. Ama staging, yes. Abyogedde staging amawulire. Bwe twawuliranga entiisa enkoko etuze embuzi ya neighbor bannanga amazzi ne gayikamu. Is that news? Enkoko esobola okutuga embuzi ya neighbor. Ge mawulire ga Abyogedde gekolera. Tokyagawulira. Initially it was real until that entiisa sound went to NTV and then the originality got lost. What they used to do for that show, even other stations do. Then in a show, I want to respect the station. This station is, you see, even the reality TV shows we have here, they're not reality TV shows. They're scripted. Yes, please. So bali bampiseko kushemu ngai it's a date something. Yes. Mr. something. No, not Mr. It's a date something, but not it's not this, because this is new. One on this time they cannot like walinali city. Nibampita nibangamba nti ndi muganda w'omuntu agenda ku date with someone. It's something like a blind date. That person talks to us and then we convince them to like date this person, or we convince this person. Era the date meet my family. Thank you, something like that. So these things are done. Kati mweyanja mwekana mweka. Mwizo kulowooza nti nno mwayanika Don Chris. You didn't. Mwalaga nti nno you're not original. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaze okugula, ssekinnoomu oba omusuubuzi,
tosagaasagana tukubireko ku nooti 77 nooti 88 39 68 oba nooti 753 nooti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu, okoleze omumuligo nga 23 Ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ng'abakozi b'okozesa tebasasulwa. Mukwano tuli ku kamera. Tutandise. Mwana oyo lwaki akola. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswa Chigamba is happening. Mwenye ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Gwe yakagula simu yakafuna wifi. Yakafuna data. Unayogera na Shalom Hadad Kawesi. Ate gwe subscribinga tabira okusoka notification bell. Abantu baba bakulekanira. Omusiraamu obeera otya mu mwenge. Omusiraamu. Nze naliko ku live emu ne mbagamba bannaye. Hey. You see, Shalom, I come from a Muslim background, but I never mention it because I don't want to get judged. Bana si byampaka. Bakutandikeko. Si byampaka. Nze ne waffe wabeerayo edduwa. Nyambala bulungi, sharia bulungi nnyo. Nengenda nakakoweko kilo 5. Nakashi. Akakoweko. Kudduwa. Ye mukwano n'enjala zange. Kudduwa obukoyeko. Iye. Kati nze enjala zange za mitwalo 24. Nzijjeko. Olwokuba nzija mu dduwa ya lunaku lumu. Yes. Nedda boss. Kodi oba oyogera ne Allah mutonzi wo. Let me tell you, God, Allah, knows me in my heart. Yensonga lwaki angracinga nankolera ebintu bye musaba. Nanti agracinga naye n'ebirungi agala biri ebirungi obenga Inze nsaba Katonda. Kale okumanya nga nze bino ebintu sibisaagiramu. Shalom nze Katonda bwantuuka ekisanga n'atanfaako nnyonnyonnyo muyombesa. okola otya? Muyombesa. Katonda atuwa nakakola ki? Nga ndaba andekeredde nnyo. Kati waliwo ebbanga awo emabega lyembaddemu. Bambi onaleta ekyokunywa kyange eddoboozi lirimu kufa. Leta ekyokunywa ekya black. Naye bannaye ekifo bakigale batuviire tukolerengawo obuntu oba batuguze ebbaala tusobola okwevaamu bakantu fraternity ne tuligula bannaye owakatogo yeebase ku ssaawa mmeka zino zisaawa zikakwera nnya tewali wakatogo chai tewali bagenda soka kamanta manager Kevin zino interview ziraba ne kiki ekiri Kevin ano bawalampawo ku kawunta Kevin wano nga tubonaabona tokoma kubona tubonaabona nga ababba embwa ate esobola okweragirira n'eddayo gye onakwero ndine black sugar ne tuyali side chick. I am. Okyali? I'm the CEO Side Association. I'm love. I've always been in love. Omusajja opostingayo nkona yokka olumye fatayina. Nampostinze nkona? Wapostinze nkona yokka eyo omusajja. Naye mumumanyi. Yoyo gwe mmanyi omuyimbi. Ono ng'omuwangaza. Uyo. Abafe. Kana boda side chick nga postinze omusajja. DJ Naya. Hey. Yangamba yagala baby girl kati twamutumadde erinnya. So no black sugar that tubuzeeko mpola mpola
wabula stambulance katamanya naffe abasolange minisitira kakola nga twakongeramu ebirungo kati abakyala olunzibwa nga muli mu nsonga nga mulina painful cramps kano kwogulako okozesa konywa ate twataddemu ekyenjawulo mbuwo okagula ofunyako ne pads ezitawunya teziriikinga tezisiiwa ne pantliner ne pantliner kate pantliner eno bagyetaaga nnyo nnyo kana kalango kakakolere bwesowana kwa sente ojja kumpa oluseke kaakati abakyala ono tutandike ku Solange so namukozesa that's why painful cramps then akuyambako n'oku easinga frustration irritation gy'ofuna ng'oli mu periods tojja kitegera naye abakyala bakimanyi there is a way you feel ng'oli mu periods there is an irritation you feel down Solange akuyamba akuyambako cramps akuyambako even the flow etereera I don't know if it happened just to me but yechi obujulizi bwenina kati babeera batuweereddemu paadi batuyambi because kana kantu kali portable omuntu tamanya kintu kirimu osooka munosawealaba bulungi okitegeera nnyo buli portable bujjaamu kati eno pantline omukyala ali eyo gyetaaga nnyo 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 walabye kompala y'omukazi wano mumakati ng'eriko azifu bayokyezaawo omuliro eba ya bulaka nga walinga awaredi good you see no pantliner aga amazzi ago gojja obundula sometimes nteerako mugendo sometimes our vaginas have sometimes tulinaga amazzi agavaayo naye wansi awo tulinawo pH yali waggulu alkaline kati waliwo ebiseera ebimu singa okozesa engalo zo zino kyovala abantu abagamba oyo alina enjala anaabata because yazisala neyesonseko engalo zaffe zezisinga obukyafu ku mubiri kati wozeesonse katomanyi biki byokola ki singa otawazanga okozesa sabbuni n'omuteeka mu kasolo kale naye asobola okutamparinga with your vaginal pH kati ensonga lwaki tomuteekayo it's supposed to be water oba if not so pure water yes I don't know how feminine wash anti kati okugamba oba bw'obanga okozesa amazigo ka then you can help yourself nobeera ng'olina vaginal wash obeere nga obeera fresh buli kaseera kati kano kakuyamba osobola n'okutegererako eno pantliner tukasumulule ka pantliner bakozesa pantliner eno giraba kati wano okajjako wano wali glued kagenda ku panti wano bakuyamba n'okumanya nti nno amazzi genvaamu ndi mulwadde oba ndi mulamu osobola okulabira kuno bane muleke abasiba enviiri n'abakola makeup mulekerawo tuunyirira omukazi akwata omutwe n'aguteekano nga kusiba kapenso noziira okimanyi otukoledde akalango tugenda ozannyanga wano aka Solange bwa tukoledde akalango onnyonnyodde ekintu so jjembe kajja kasala buli bye ozannyanga tufunya akalango ka Solange kano ketugenda okuzannyanga ndowooza but yenna yakola Solange amanyi kye bayita eggondi oyo black sugar natagwa buwomi so nakola lwanjawulo bannange leero birthday ya mukyala wange mami Jaden njagala okwimba n'eddoboozi nemwimbira kawo maaso anywe ligenda lebwe bazaala nga 16 July happy birthday to you and then my beautiful wife was born today awezezza emyaka 22 kati abagamba bannaabwe nti that guy is my guy obakoze otya baba wedda nze ndi musajja mufumbo era happy birthday mami Jaden tukwaganye kuva Shalom 256 ne Daddy Jaden akwagala nnyo nyongeraako kuba akimanyi ne black sugar narudde tukyalira yono nga Shalom nno nanyiiga wamusuubiza akantu nanyiigira abantu nze yaŋŋamba lwakuna leero lwakusatu owanyiigira abantu obeere ng'okwata abantu wali depressed I think it is I'm still going through it. But if you're depressed, I think it's a mild. You don't cut off people. Wajja kesimu wakyusa ennamba. Era nange namaze Shalom. Wakeeyo. Kati leka nkugamba amazima olaba Shalom. Nze okimanyi nti nkwagala nnyo. Tokimanyi? Nkimanyi. Naye and you know I used to open up to you. Naye nalaba comment ye wa posting yanda mukasa eyo comment ya chusa buli kimu ngamba lwakyo kyawa twale in my head I felt like I cannot I stopped feeling safe with you. Ekintu ekyo you are safe with me
Bashuga laba. Mwakolanga show. Nolia. Landlord wange Faye. Mwana A and B. Omuntu mwamuwanga relevance. No, it is okay. No mwayogeranga kunna mukasa buli show. Kachogere kwa engage. Nga buli show mwogera kunna banye mwakubanna mukasa. Nengambo olaba nangambanya nyo kanze ekyampanguza abantu abali bavu kusirika. Oimanta time yatunga nasomanga comment. Mata nso bajaji nga Shuga you graduate. Shuga asoma. Shuga you a public figure. I know. Namukasa the best friend wo. I had. She was not my best friend. She was your friend. But she was my friend and I knew her so much. Aha. Auntie kankubulire Shalom. Omanyi bulungi ekintu kye bayita obusungu. You're the best person gwesobola okunyonnyola obusungu. Shalom nze tewali muntu yali ambuuzizza. Era soogerangako. But Namukasa knows what she did. And I swear I'm still bitter with her. Ate kakasa sisobola musonyiwa. Engeri yoka gye nsobola osonyiwa Namukasa izinga ndabye ku malaalo ge obanga alabye ku gangi. That is it. Kino nkyogera si kirumamu. Either nja kufa mmuleke mwene ensi oba yafa akoleki. That is how much I hate her. Nga si kirumyemu. And I hate her with every bit of my life. Because yamanyi kye yakola ki. Shalom gye buvangana gye bulaga omuntu singa kera ku makya n'ayagala okulinnyirawo gye mmere. Oyo taba muntu gw'osobola kuddiramu n'omulundi n'ogumu. Nze obulamu bwange bwonna okuleka bino ebiseera bye njogerera Namukasa nali simukolanko kibi necha si ku ssomero siwa Namukasa alina akaseera ke yankoleranga interview naye nga simanyikiddwa badayasi nga simanyikiddwa. They were not relevant because no one knew me. Kubanzi jukira nentambi we avira ku radio for yakolako interview ne Kasukwera nga Kasukwa gamba who is that girl? I was only like a month or two mu radio ochagera. I was very new, no one knew me. Just inti mukama nkute konti no ngize bugizibwe nti at once nkuzoba nga kimera kisukuma wiki wajangari ni wajja music industry yajja yes njogedde example simuntu naye. No, but simu inakubaye. Ali yanyegeje ya jam. Nina sichitege. Kye kifumita. Ali yanyajja omulundi ogu. Aha, like something like that. Ochegera. You guys, omanyirwa kitanziramu. Because she knows what she did. Because me I was like, Namukasa muogerako naye taddamu. Ademuchi. Nacho olaba leka ademuchi nacho kyebuza ademuchi. Kyo kyebuza. Kubanga goloza. I've never gotten Namukasa side. I've never gotten your side. But now the fact that you didn't get our side is why I was broken when I saw that comment. I apologize. Now I swear upon the living God, ochimanyi Shalom mu bantu bakantu. Gwe nakubiranga esimu ne nkugamba mama kino, omwana kino, inze kino, tata w'abaana kino. Igwe katika sana labe yo comments. Na this now whatever. So ala side yo sijimanyi saga kujimanya. Ne Namukasa sijimanyi sagala kujimanya. The fact that you don't know both our sides. No kole your comments. Somo tuzangako nemuganda Namukasa neche kyabaawo. But why I commented nalaba kuba nalabanga. Jura TikTok omuturendinga basala obuntu. Anti kati jukira kati nze ndi wakabi. Nengamba kati nze ne wenja simula bakasa. Ayogera ku Namukasa atamuddamu. Maavu madana. So it's understandable. Banange nako pain, you might pain, and we have to pain differently. Nze so kitegera kyoyogera nenfuna n'omusujja mpulyanze nanjo kiri. Kyoyogera ko nze nkimanyi. Aliwo omuntu akola ekintu Shuga. Kati nze kyannuma is I was like this with her. Era natulange wakane ngamba. Nasobezaawa. Nentuuza ne ba producer ku baba. Bya TV mwali ku TV. Mbabuuza. Bana namukoze eki. N'abakozi aba. Bagamba wano nako. Oyagala nti kati mpoziko musabuli. Tushireke. You cannot see a living thing. Kulika oba yakula YouTube channel. YouTube channel nebadde offer. Najira na subscribe najikebedde. Joyira nze asinga ko dagwali osinga okukola. Wali manager we. Nikadde kankubulire. Inza nina abantu nga mu Uganda batuyamba buyambi okubeeramu. Kadi Joey atuyamba okutuyimbira. Joyirani. Joey.
atuyamba buyambi okutuyimbira kachayi kalimu kikano nze nkubulire byaddala omwana let me tell you Shuga bino nkugamba byaddala olaba nesimu kati kagamba abantu abatuyamba mu Uganda nesimu lwaki oyogera babo ngweka nkugamba abantu atuyamba obuyambi ongambe nti oyo mujeeko nesimu atuyamba buyambi obbe Uganda ate ni pro atuyamba buyambi obbe Uganda run on this one atuyamba buyambi obbe Uganda Karona Ntongo atuyamba buyambi obbe Uganda Katata King Saha yalina mu charity yo tubeererawo tatuyamba na buyambi yakiteekamu ne charity semanyi na gye yava King Saha atuyamba buyambi Lydia Jasmine kati atuyamba buyambi obbeere Uganda wane Kampala okiwulidde bulungi nnyo Edwin Po director atuzaala buzaasi kati ababbitu sibbo balabika si bannayuganda si balabana mu Uganda babeera wa bonna boyogedde mikwano gyo yogera kutali mikwano gyo Shuga njagala ogere ku muntu nga si mukwano nga toli mu ssaako ye grenade atuyamba oyo na besi muyange ndabewe besi muyange mulagawe na saving number ya grenade mwatandika ddi leta Shuga yavanye ku grenade twogedde ku grenade banna times change chavana ba don't overwrong people ndugwani bugamba abete yalinze bali bandoga oyali andoga grenade best ate no WhatsApp sije twogerera mukane sije twogerera black sugar aina kaimba akapya demotagala mwanjagalira abayimbi atakoza bulungi mwaka guno nga grenade yasoka sugar walia Shuga atweka mu struggle Shuga walia gwe omulaba bestie thanks bestie bale chagamba batuyamba obuyambi omanyi Shuga kati obusungu obuna ku muntu lwaki abalo basonyiwa nina obusungu ku bantu aba muli neggwanga ne lwe bafuna obuzibu nkola pate buli lunaku bwendaba obulabi nti nno yeeraliikiridde nze nga ndi enkoko ku olwo bali babiri omba mwita mugerwa omulato muogera tukome ku mugerwa mugerwa black sugar akukowa ekyo basagala bankima nze weddira ki by the way nze neddira ante siri wankima weddira ki jebbi wankima esentongo kyova ate mwaku namanya tetwakwatagana namanya obuze namanya yesentongo namanya jebbi esentongo wankima mukwano yensonga lwaki omutima gwagamba nze nava mu motoka ne mugamba kati si ya Shalom efuuse yo kamwe omutima tegwamusima omutima gwo nze ne wentegera butegeezi nti oli nze mba nkyese sabwe nti hi darling nongamba hello my name is Sally nkwata obugatto mu ngalo n'enjuze ne Joyiranda wankima ye namugerwa Joan abakyala mbaleke ne Karona Ntongo wankima anti buno bukojja buzibu buli eno webabeera ku bukojja tewali buzibu nnyo nnyo kati ne Keizi amuzaala wankima ebukojja bankima Keizi yaliwo Hanka Keizi ye Keizi oli Keizi beddira sempiira bansenene nitoyambadde nampale sambala mpale munnaye toyambala mpale Shuga lwa toyambala mpale Shuga kati obuzibu ene tokyalinnya boda kati obuli okuvugwa oti no sir sometimes you need to breathe nayenze do you practice kalize n'akakiiko kange tulina akakiiko abatambala mpale nze mbakulembera feeyi ye secretary yefe tayambala tulina empale ezeeza talegana bere feeyi anti tulina empale ezeeza tuzambala kyokka mama mwayambala empale ayina okuzambala oyo yeebonyaabonya asooka nayambala empale nazzaako bamuda nazzaako afupeti nazzaako ate Shamimu yambala afupeti bane bambi nomulwadde nta tulina okukola matuna show yaffe era okusatu gye tukola naye yalwadde bambi tukusabira Allah akusuuse Shamimu show yaffe ya show kyandimamwa ejja bbaayo nkya oyo gwolaba ng'akwata ekkuba agenda ku TikTok live Shamimu nga tamanyi kozesa TikTok live nze jangamba bannaye kamukole ki kamuyambe naye abantu muli babi thank you nina omwana bamuyita Kesi Boutique ekisimulamu wange yampa obuwoowo kyova mma olumu oyombamu bano bankwata bubi novanyiva ofaana jeno nalweyiso mukwano tujja kunjasamira ojja kuninda mwekawungeezi
abantu bagamba Black Shuga afaana General Nalweyiso omutuufu nange nekinyambwe nti ngamafaana kati ngamba Jamba afande Jamba ositukanga n'ogira boti Saliot Jamba afande Black Shuga mbofaana General Nalweyiso nje bamusonga mungalo General Nalweyiso Kaviri enviri zino ziraba. It doesn't match like any other person's let me tell you inze singa okwatiri ogenderera ebintu ebindiko osobola okwekanga nga salyogeddwako lwaki olaba zino enviri zemugamba zifaananiza General Race njagala onkwanireeko ku muwala yenna gwolaba omulungi ennyo nga yambadde wiigi omugambe gye nzigireko olaba boxi bode y'omutwe ogwange bagunyiga ogwange omutwe bagunyiga nze ndi mukazi mulungi wange kati ffe tulina oluganda ku Bikira Maria abakyala baddugavu wallahi bilaita Allah Bikira Maria wegayaza ali muddugavu nga Black Shuga bakuwegayaza Bikira Maria wegayaza konna luganda ku Mama Maria kati olaba ebintu ebikwatisiza abantu mu bizigo singa tewaliwo siman colonization bantu kulaba nti waliyo omuntu omweru afaanananga wali tewali yalikoze ebizigo bamala kuba ate bazungu tabikozesa mwana wattu ebyerusa kati nkusese abantu abeerusa tabawabula teri muntu nga muddugavu nga nze ye Yerusa wabula abeeru bebongerako wabeerayo omuntu ng'amunyunguse bw'ati abrighteninzeemu nga bamuzaala mu munyungufu naye nga mutima gwagamba lwaki nakoma wano train lwaki yanzigiramu wano nina okudda wali eri naye Shuga gwe osobola okweruka nga kizigo oba kati oli wampiso sina newemba nsobola okweruka nga ndi wa ttanka newemba nga nakwerukira mu masasi sijja kweruka munyolo nga mukko tangaalamu mbadde nsaba oyogere mpozi mweru bajja kumbuza drone gyenjagala badde ndagamba ogambe sipiika kiteeke mu mateeka bagambe nti abaddugavu tufulume bwe kinaaba tekiri mu mateeka nze bwe sirabe nti no constitution tekkiriza abaddugavu kati nze omanyi n'ekiŋŋumya nze buli gwe nzibako omusajja aba mweru mbasanga mu relationship omusajja n'agenda nakizuula nga bannaashi omuddugavu nawe waana okuwa makozi bagamba eri kuyiika etudde ku bwaguuga abaana bakimanyi ndi kuyiika olina obwaguuga ate yeyongeddeko gyenkomoge jange etuleeti eyitamu ne mu kiteteyi nze n'ebiteteyi sibyambala nze sambala biteteyi Shalom lwaki nabyo bigiisa muze nadde sima baderaba ku muwala wange muno muwala kale ku ssomero nyakasibye bubiri obulungi yogwazaala mupromota ono omwana omulungi bombi nno ekina dente ennungi from mami her dente is nice okwano kyayi aweddemu flask ewola kati lwaki wamuzaala mupromota omwana omulungi bwati kanyarwanda by the way munyarwanda ngaalinga abanyarwanda gisaawa akalango tina Nubian festival eyabanubbi yes kati senga olina graphics gyebyandibadde graphics no interview ezanya leero saa 11 tetukyasuza content tugenda vande ntukube olona lusiki ebakuweereza content waliwo okalangira langa banaye nga 31 August tuli ku Bombo SS grounds. It's going to be the 4th edition of Nubian Festival. Banaye koma nnyo kutombipinga oyansabiriza sente. So wamamba dencha bagamba abanubi fena n'abayisiramu fena kwa chapter ba mwangu ansaba sente yazinsabe kuva kanchika kajja kwetegera sabanaye mujje nnyonnyo Bombo SS abanubi mwenna oba abanubi bawo oba bawa mujje n'abasiramu. Come and I think it's one of the cultures that's celebrated and all thanks to Shuga events. Yeah. Shuga event, thank you. Katikana kaimba kemanyi kabanubbi kabalagala gonja kwa kempuli karuganda kalunubi kabanubbi naye bakazina simanyi ndaka bakamikolo kabalagala gonja ina kwangu wabajja bemola bati nibala nekuba kafanyi nga Black Shuga gwe mama wa Yesu nga gwe Bikira Maria adinzere kankubuli bine ebintu byemulimu kadinza olaba ekintu ekisinga okungumya omuntu agenda kuva eri agambe muddugavu nnyo nga nzaala abaana abeeru gwe akutte mu kizigo ng'abaana ba bbulaaka
common sense which is not common. Bwe weekuuta tebikuuta mu lubuto. Waliyo empeke nga n'omwana atuuka n'abeera mu tekisoboka. Abana bad black. Kasitayo kuba empiso n'omwana ozaala bwe. Nze mbitunda ebizige. Anti bad black era yayiga n'afuna bazunguzungu. Alina ono gwasembyeyo. Asha is not a dark man. Yeah, he's not, but ate oyo omuwere tebamubalirako langi. Olina mulindamu. Teri muntu azaala mwana wa black mpozi ngoleke ekikyamu. Nange mbuto nali mweru. Wallahi. Black Shuga kyemanyi gwe baby yakabeera omuddugavu mulenga. Nsobola okubira mamange no. Why do you make me feel like I'm very, very dark? You're not dark. Shalom, we have that set, and your complexion is kinda thicker. Black Shuga, you're not dark. You're darker. Ndi mwaka mnyurongo. Nedda banaye. Nemiswa jange ja green. Mukwano. Jebbi. Black Shuga emiswa jange ja green jijo. Jebbi. Jebbi gora mswa wakati. Wakola art mu secondary. What you tone variation from dark to light. Katwanya from dark to light. Black Shuga linga 11 pm. Ewafe mitiana. Kati it's okay. Imbadde nsaba. Onkwatire steel wire. Okatemu cement. Osalasala obugirita. Ontekere mu blender. Otabulemu vim. Ompe nywe. Olwokuba ndi muddugavu wakali abeewamu. Ndoza nina gwe nakuti. Anyize bunyizo. Ate bwenzija Jaden simukanga. Anyize bunyizo. Nedda bwenzija Jaden simukanga. Tadduka n'agamba anti. No muddugavu wasi bubi. Me I'm beautiful. I don't need kale kagame nebuba bubi. I am pretty. Black Shuga is beautiful. Statement says I'm beautiful. I'm beautiful. I am. People are used to seeing beauty. Wali twala kirungi. Abantu balowooza nti okuba omulungi bayina mu misleadings abaana abasi. Olinga Madeya. Tera peri. Madeya tara femia Madeya. Yetari peri. Kati oyagala kwegatta ku video Junior Sebo yalondamu omukazi omukambwe mu film. Yes, Black Shuga najiraba. Nagama mbu afananye nga Black Shuga. Afananye Black Shuga. Junior. Let me tell you, Shalom, guys. Nze kino ngenda kisabira ku page ya Shalom. Bade saba nko ku YouTube Byonna. Kan sinzire wano. Guys, you're making that dark-skinned ladies feel so ugly about themselves, even when they are pretty. No, so those who have low self-esteem. But if not, like because of the pressure. Let me tell you. Kadi nze sina ngamba nti naye mukwano gwange omuddugavu. Mumpe. Oche, ate bebanesi bakoba mpita nnyo mbere nabo. Ate era bwe mbeera nabo era omuntu agenda agamba hello guys omweru nakyuka oh hi dear ngabagamba gwe nedda ngabogedde mu group together hey guys omweru nakyuka omweru nayangwa naga no I'm talking to the beautiful teri akyogera ekyo yali mutamivwa H2O obana komadde ogenda mu H2O banga African Monday bagijeewo kacyaze ku kasike ne Africa ne DJ Fik tulabyeko nnyo kati kagambe omeja atandikira kulokuna tuli wagundi wa King Sir kasike kulokuna King Sir so kulokuna tugenda fenna tugenda King Sir tugenda bawo banna abali mu amanyo nga amanyo gakuluma wosonyo vamo olusaisa bango unya akamwango oliye mu abakola make bage mu omwa genda ofune muna kati tuli ku muna herbal mouthwash atukuza amanya akola bulungi nnyo ddala mufune amanyo gali mu ebituli gagwa because of smoking n'okulya enkwacho funa muna herbal mouthwash no guys abali enkwacho batambule nako just balina okumanya nti bwova mu kakoola osenya abaana bagana okusenya kati bacteria oyo jukira bakaliisa pikke kati bacteria wali mu mannyo n'afuna oyo sweetness n'abeereyo ng'alya kati it keeps on building ebituli by'amannyo ebituli and the decay and all that kati bw'omala okukalya sikabi gye bali abalina beautiful dentals nga bakalya ndabye n'abagagga nga bakalya n'abayimbi abasinga baserebu bakuba serebu nange nkalumamu olinganze nkalumamu muno yanyambye tusamanya mbu nkalumamu nkaluma daire siri na lwamukaaga neera beerinyo si the smile ng'olina ky'otunda www.openmarksugar.com takesti mu gy'otunda byonna ky'otunda simu everything gadgets nawe ayagala okugula kuba ekifaanyo upload ogende ku www.openmarksugar.com obenga otunda obenga ogula ndine Black Shuga mwebale kutubba bani imwe Skypins wazantwaba abasapotanga program yo ku radio bewalanga enamba kyakuli mutwe yes eriche namba Skypins 0709 707 707
Erichi 07009 Ye number Skypins. Yes, please. Mwaba de kubba abantu. Tusangibwa Kitenge. Tata mukwano. Tusangibwa Police ya kondoninga but do not cross. No, we are on a break, but we shall resume our services. Gwenga tebannakwata. Machechi ngwasa. Wale kola ku Skypins nga gwalanga bojiranye nambe kuli mutwe. Location yange tena we yali ebuze. Mama wange mbere wa mama wange mbere Kiweka. Ewange sipangisa ndi Munyonyo. Wadde doni kwisaitawo Salama Road. Nebi abukana. No. Salama Road. Baitawo Munyonyo. Nze yangu zaawo ne ku ipapula kuliko. Kuliko Munyonyo. Yes. Ngamba kapilipiti nokirira. Banga kapilipiti alina sente. Manye mwini kalape ku sente. Kiwedde neighbor. Banga kapilipiti agaba sente. So, what happened to Skypins? Now, for starters. Naga na empayo kagunde abani weka soda chi. Njale numa baka koko. Baka koko akanyoga mu disposable. Abakoko kanjogereko Shalom omanyi yerabira okuge. Mumuwa akalangwa amazo balanga. Wa tebasobola. Courage. Ego kampani zokando waliyo zikoledde ko zita mmere. Nalabe abana abayimbi. Buli muyimbi yetega koko. Na kwata akoko mu kakali Kenya tebagenda kubawa. Abayimbi bali cheap. Like I saw people ngata de Kenya ka for free. Na posting Munaka snapping. And they've done numerous videos. Then we have celebrities in Uganda Black Sugar before you go to Skypins. Like who? We have celebrities like Joshua Baraka. He's a celebrity. Yes. We have celebrities like Eddie Kenzo. He's a celebrity. We have Bobby Wine. He's a celebrity. We have Chameleon. We have celebrities like Jose Chameleon. We have celebrities like Edidi Samsuza. We have celebrities like Joshua Baraka. We have you see we have people who are popular. Famous. Famous. Not celebrities. Thank you. I want to get a chintu echo. You differentiate otone kwa example. Kadi baba TikTok bagenda kunyiga. Omanya mwana ali ku TikTok eyita celeb. Bwafulume we nayambala maski. Nayambala maski, nayambala enkofiira. Zino kepo. Takomoko, nayambala jumper. Na teka hudu ku nkofiira, namala nasulako kasikafu kungulu na abanga Al-Shabaab. Wozira banange. Maybe cottage gwakola akuba natagala mubanga celeb. Let me tell you. Onye ali ku TikTok celeb. Let me tell you, ngasibi akwepanka. I think I'm one of those people who make sounds and they nezukuba. Nenze ntambula bwenchi ku boda wemba ninye boda omanyi. Oliwa black. Omanyi ochege. Envidi njeru ensonga kina zerusa. Just in case omuntu abana antomera. Erinnya Nevidi. Bakulaye bayali wo. Nenjala nkola mpamvu era kusonga mu bukyali. Gatotomera. Black ahead. Tuna abantu abali basebu tubogedde. Yes. Ate banya abali popular. Kati the TikTokers could be popular. Yes. And actually not popular, famous. And not famous, popular because famous chiba chilalamu. Yes, but they could be popular because ochimanyi nti no ku grade za filters emwetekamu basi kaneba kwatisa camera neba editinga ne camera neba mala neba tuzamu filter ya TikTok neba mala neba kona mu ya Snapchat neba tekayo oyo nyanga content otola mwana n'omusanga n'ogamba yono gundi abandi tujeka mufuna tukwatanga bwoli ojjanga bwoli beba sinzira gye bali ne bavuma nze omuddugavu azze waneno nezijanga nesize just kumacha nenjuba tenavayo nyirira bwoti saaguvuddeyo ogulaba abaana beekonamu omuntu omulaba nga si yeye olabira dange kintu ngafusse nga katunze mandoza AI ogenda omutuukako nga ye ne video ye balinga sapatu z'omulogi eya bulu n'eya red komanyoko ne komanina sengola stasi ya jebbi nga esamu filter amanya ofunze emimwa nakola bwati anti obuzibu jebbi mwamulimba nti mpasi munyarwanda mwamulimba kati abera yekola obuntu tojijjayo nkebereko omulaba kati ate walayika omanya abantu abalina rabbit teeth
baba fera kati jebbi baleka bamugamba oh my god you're a bitch teeth buno oseka buno bukulembera mma ndozo yes sasa kati laba aze abadde nga stanga ayingira ogamba ye boss wo temulina busunze so akosa jebbi jera we atula mu filter wali omugobye nali nsanyuse nnyo jebbi atula mu filter akola bwache emimwa nakola bwachi nakombe nakola ki nemugamba omwana Kenzo wedda laba ye Kenzo wedda onowa gundi wa 28 waliwo kali akayimba mukasambati oyo muleke yali amunyunguse waliwo oli yabera nga mu check kijikira lunaku lwe yagenda bucheki wa 28 bolingo mu bukokodde jebbi atula mu finuka kale ate yafunye obulevu obukangiriza ate mujja kuwummula bulinga mutunta mukwano gwe mutunta jebbi mu kamera mweru antoza jebbi mweru mama yekwata abantu balage ku jebbi nga bategedde mutyaba jebbi olaba kati omwala oyo si mweru jebbi amusinga obweru ndaga ya video ya jebbi account ya jebbi ya TikTok jebbi backup account yasinga shira gashumbo obweru kankulage tukebere chi official backup otekayo chebiganye bikonye byotekemu kati eno jireke mama nga akubye hit ya King Saha omulaba ali mu views wa bwanoga waliwo bamikisa amwagala labayo omwana omulenzi nola ne jebbi nkuwoninga bagenda kusaba ebine joko ina pin yoyo asoke morning leka abantu balabe jebbi omulabe kati mwete oli yekate nokwekanga oyo jebbi atamanyi mu filter bwacho wabera omucheka ne mu original ne jebbi this is a device from a sister jebbi bajja musaba ebbina ebyo wekola kole bino wekola lawalume emimwa omulabye sabo n'obusiga abuteekamu obulayi jebbi atalanya ekisige akayesiganya lyepushaina emimwa wagikoze mbu n'agizimbya mama oyagala kukola pink lips omulabye omuleka therapy nze mukuwa omuntu alabye omulabye njakuba jebbi oluyi so jebbi atula mu filter omulabye kati nkubulire njakuba jebbi oluyi laba jebbi agamye mwalina pink lips kati oba gwa TikToker waliwo ekiwundu kyonyiga wano ekikuli okumpi mulabe mbwayi okirabye naawe mbu jebbi oli ayoka ku jebbi ono kati at least konze ono yenze oyina kuba n'ebifaananyi webiti jebbi ono yenze kweditinga video kama tuddeyo and jebbi feels like he has made it in life jebbi atereranya n'abakazi oyinako omuwamu emmotoka n'agivuga olisanga bagizinidde mu gooli manya nga bakoze ekishuga ekigambo wumbako shuga okuzina mbambiseeko ati singa ngambye kale okwerigomberamu mbambiseeko abagala engoye ennungi mugende kale ojjasanga bamupimpini n'ebyomunyumba byonna faliso bed cover n'abanya suitcases abagala ova mu Uganda sako gambe jebbi tagenda funa birevu byonna singa tajjako ebyo ebiriko that is like baby hair omwana omuwere yeta kimanyi ate obijjako bijjako lobo byagala oyina bijjako biveeko ebyo birabika bubi bulinga mutunta wamalanga 83968 abagala engoye ennungi kuleeta ba TikToker mugende leero njogera nga alinyiddwako emisambo Skypins for beginners what happened Skypins had no problem until we shifted from Tinder to Kitende. Bino byongenda okwogera abantu abamu mujja kunyiiga era aba client abalowooza nti mubanja mujja kulowooza. I think some of you have met me in office. You inclusive. Why not office? You inclusive. Vanga mlati first quarter. Enkwatira. Wanyana assistant shifura. Banya kashifura aliwo. Kati no nina assistant kati assistant my assistant was Bashira then inga shifura jali mulungi ali kuki mukazi watu ali bulungi ali mu nyumba y'emitwalana kati anyangendo gamuwanga mukwano agayina bagaweereza nange bantirako ezange baki abasasula mwakubadde lumwabba eziwera tewali sente zetwabba obuzibu bwava kuvaana ontinda paka wa yes kijja kitya excuse my voice I had a long night I know now Skypins was on travels yalesangibwa kwa Rona Mole Ntinda fulo nanga yammwe yes bwe yalesangibwawo twalinamu abakozi nga bewasangawo bamanager bani we had security so the place was very very organized when we were shifting to go to Kitende
abakozi bano twakola meeting abakozi abamu ne babawabula boss nti twalisigazaawo wano nga branch erineba headquarter oba wano ne wabeera main erineba branch naye nga kiro ekizimbe kinene nnyo kifuula ki branch n'agamba my boss had just issues ate nga tayagala initially nga sinnagendayo cause nze nali going into office baali babinnyonnyolako nti abaana abamu because the company is open to the company's tradition was like this tutwalira abantu ebweru ku loan era nga amateeka agali mu sheet nyinza n'okuba nga gonna nagakwata agamu twaga editinga ne council wa company nga amateeka agalimu gali nti singa osasula ssente ezo n'otuuka ekiseera ng'olina excuse emala okubanga period tenatuuka ggweyo genda naye nga ate you want to pull out you can apply for refund oba singa ebbanga liyitawo nga ppanvu okusinga lye twagamba kwata bano bakwate nga time eyiseewo ng'obugumiikiriza bwo bugaanye osobola okudda ne tukkaanya era n'ofuna refund kati wabangawo abantu abajja oluusi nga yagwa kabenje asitagafulla n'akuvaako okuki okugulu n'agamba najja ntambula naye kati sikyayinza kgenda kukola ki kuba kati ndi muki oyo muwa ssente ze okitegeera according to the agreement bagisomangamu abajja ku Skypins bw'otuuka nga tenaaba nakusasula ssente zo watuulanga n'onnyonnyolebwa singa ogaana okukkiriza ebintu gw'osanze ku reception byakunnyonnyodde oba ali mu accounts byakunnyonnyodde oba client relations byakunnyonnyodde baakuleetanga mu office ya manager ebyewo obigaana baakuleetanga mu personal assistant office okitegeera like until you're satisfied that you can pay your money okitegeera era people used to pay their money with all their senses okitegedde era waliwo n'abaleetanga n'aleeta y'abiri n'aleeta y'ataano n'aleeta because ozita mu installments also us wetuba to refundinga the company used to refund in installments nga zinakuwa namba tewali yaleetako namba kino nkikugamba alaali mu kampani enamba nga mutwala abantu tewali yaleetako namba terebaako milioni 3 tulina baclient ndooza they are like a handful okitegeera abajjanga era we babeera nga ba express oyaleeseza wamu omuyiribirawo n'ayitawo omulundi gutya kampani emwe yatwalako abantu ebweru Shuga tubeere serious nina n'abeekubya nange ebifaananyi nga mbasiibula oba just mwali mukalango bya bifaananyi Skypins yatwalako abantu ebweru bonna kati leka nkubulire Shalom nze n'obulimba tuli tuti era nze newe mba mbadde nkumanyi nnyo bwe kiba kizuuse nga kyakwogera mazima nkola ki nze tebasobola kunsiba nga nsobola okuwaayo nze Shalom nze nkwegaana ekyo kikyamu tukivumira nemukugamba nkwegaana tukivumirira ekikolwa ekyo okyokwegwana munno ng'afunye obuzibu nsobola okwegaana nze seegaana muntu mukwano tutoba ffenna mama ebeeri limu magnet bisisa akantu kaffe haba ffe ebeere lirinda butiga buli kadde obeeronda saa kuba mutima okitegeera kye ŋŋamba nokyengezako okugamba nti wentukira okwegaana there's no reason enough for me to stand behind you because bakyali bange mwena mukimanyi nti nno nze ndi muntu ali real oli wa ddala mbeererawo abantu when they need me okitegeera now bino byegamba mazima abantu twabatwala ebeeru abagenda simanyi lwaki abantu tebavuddeyo I don't know probably they're busy or something simanyi kyebavuddeyo gamba nti nze nagenda sinaba muntu agamba bulugenda banziba bansuubiza banfera banyaga sinaba muntu agamba bannange Skypin nkwebaza yantwala sinnamulaba essaawa zino nkubira Shalom oli ne wavaayo n'agamba byaddala bana ekyayaggwamu simanyi kiki bateekamu awoze kiki omuntu essaawa zino ne wavaayo n'agamba nti nno bantwala ebweru bajjagamba bamustage nze so there is no need. By the way, I love what my boss is doing apart from the vulgar language and all that. I love that
he's not apologetic because he olaba ekintu ekimwogeza ebintu bye mulaba ayogera tabyogera nti nabakudaalira no abyogera kuba alina obulumi nti he's not being understood. Yes, kiringa bonokera ku macha Shalom nze nompita malaya lero ne bampita malaya enkya ne bampita malaya okosejjo ne bampita malaya ngera ku macha nga bana ekale kati ndi malaya era ntuka ne ngamba bane osibyo kya sebo yenze malaya wakuno because I feel fed up. Ize bandu azako sirimu ne ngaba naye yenzo omulwadde wa sirimu mugamba muti kutidde bagamba ko mboli mulwadde kasuku yampa omusajja ne bamugamba oyo mulwadde bagamba bajjo naba bajja kwana but would you date bajjo? What is wrong with bajjo? Ay mufaanagana bantu omulwa mufaanagana tulide banga chimbwa Black Sugar yafanya mu bajjo ye Black Sugar fana bajjo Mama nansa jachira be jachigamba umami wange najja kuchawa. So don't quit I know bulumi ku mutima. Yes, and he's tired of explaining himself and he feels frustrated that no one or the authorities didn't mind to first omanyi we bakugamba nti no Shalom yabbye. Funa Shalom mulete taking their statement. Police investigate. Tanna kwewaayo. Bamwise church tuseewo. Bamwise everything as omanya amatanga nga gagize bati mu speech ko gas and then you're trying to say no was man Black Sugar before the things came out the public waliwo entesaganya waliwo antu abali bekubira enduru ku CPS mbimanyi bena byangamba mbimanyi ngambo kya police yate muisa doni kulisa katileka he did era bali mu process ey'okukkaanya kati mbadde nkyakujja kanzire wali eri ku bakozi abakozi bwe tukwate ekkubo ne tuva wano ne tudda ekitende twasigala tu operating wano before the grand opening. It was the relocation before the relocation. So nga abakozi babeera beegeya okimanyi wano wasobola okukola okimanyi nti wano biki kitegeera obimanyi ebibeera mu mirimu. So bwe twagenda abantu bwe twamala okukola relocation abantu ne beesiibula saagala ku mentioning posts they might feel like I'm attacking them. Abakola ku Skypins abakozi ne ba resigninga ne beegoba nga tebagala kudda kitende. Good. No, already tumaze relocation ceremony. Lwaki beegoba nga wala? No. Bwe beegoba ebyawala biveeko. Twalina vaani ezikima abaana we basula ne zibatuusa we tukolera. Yes. Waliwo Nuwo bazirinnya. I think Nuwo y'emmotoka ya layisi yali mu Skypins. Ngamba ye yali eya layisi mu mmotoka ezaali. Okyegedde kye ngamba nti mu mmotoka ezaali ku Skypins emmotoka zitwalina eza layisi Nuwa ate zaali mmeka. Nga the drivers allocated to picking the workers. Bw'aba mufere lwaki ateekamu effort eya genda bakukime jangu okole get salary shifra alina okuba nga asula bulungi. I feel bad. By the way abantu abasemberedde ni mukimanyi nti Doni alina ekisa. I know that personally. Okitegera. Now abaana we baava eri batumaze relocation ceremony bagenda babula omu kuki ne bateekawo office mu office mwenyini mwe twali tukolera mwenyini ne bateekawo kano kapya travel agency endala. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba mumazo shifutinga mugenzi ekitende Skypins. Yes. Abakozi ba Skypins abali beegoba ne badde entinda ne bakola office mwenyini we twali same floor same document zammwe binary access jukira wojja okuyingira Skypins tolaba Doni olaba tugeze nze client relations olaba nze kati bwolaba nze ateze nensenguka nenkuyita nze gwe weesiga kuba nze yakuletera okunnesiga okumpa sente zo tebakoma ku ekyo ne bakola ne company endala still company wane ntinda wenyini awo nga ku hardware world waliwo endala mu nsimbi ziweme wanyo genda bawo good abali bakoza Skypins. Yes please. Era abaliyo ku relocation bwe basanga yaba abantu basobola okuba identifying from the videos of that day of the relocation. So nina ekitabo nze yasooka no kiwandika mu kubanga nze yakigula. Nze jukira
on outgrowing myself njukira natukako ekiseera ne bandetera okukyawa omulimu guno ogwa journalism buli wamu wogenda nga olina kusooka kuba waakukola ki okukola banaye baba kagudde era kwekali kiki ebbugo muli nfukidde bugo munaye kali kamume kuba kacyayi mumpawoze okitegeera kye ŋŋamba so bwe bakikola ekyo ekintu client jjukira gw'osiga ekyabo kikyenigamba kinali nagula nga jjukira nali nze emirimu gye nasooka okufuna sales even ku radio before I became a presenter I was their sales person. There's no company I've worked for nompa post endala nkomekera ya sales person. You have a persuasive tongue. Okitegeera now nemba wa engeri gy'osobola okutrackinga data wa client okitegeera nti client waba akumye essimu n'omukwata kati batukitira nga tebakwata baclient basobola okumpolereza nga tebakwata masimu gaabwe awo n'abanja nnyo ne waba abanja nnyo talk to them because gwe alina information gy'osobola okukola ki pick the client say hello Shalom, you're talking to Nancy Skypins was on travel. Good morning, how can I help you? Akugambe tinaye nze ŋŋanduddewo nti kale kakebereko wanini n'omukebera okay. Your visa is still pending. Oba your appointment for your medical yeriwo. Come on the 20 blah blah blah. Jogende ku medical. This is the number of the doctor. Genda bakole. Like communication. Shalom omuntu ne waba kubanja bano nti nkuwoze yeta. Buli lw'omukwata n'omugaba naye bikyaganyemu. Aguma naye. Nebuga kukola taka nakwata simu zange. On top of already bali bakola we your culture mbi era nze twatulanga meeting ne mbagamba guys if it were upon me I would fire all of you and hire a new team. Era nze abana binasanga obaiti banjagala. Ngabala banze mbalwana. But it's because nze nkolera ku target. Buli ro hiring omwana oyo jebbi wabanga mukozi wo Shalom ngatakolera ku target. Toyina mukozi. They have to have a target. That was setting a target ya July. They have to have a target. Ne waba togiseti nze ne kenyini ayina okubanga gamba ha mwana kiro buli lwowulira oyo mwana nga gamba leero kyaganyemu oddamu essuubi nti naye akola ki kimalamu amaanyi okubeera nga nze mukozi wa radio 4 nga radio 4 esaala ekyanja ne sitamanya nti ekola ki nina okumanya nti esaala ne mbagamba nti bannaye eno esaala I don't know if I'm speaking. Yeah, it's that thing esaala okyegera ne bategeera so that the transmitter gets right. For us eyo culture bagituyigiriza fene ku radio tibu abantu bakubuuza eyo gye mbeera boogera ki shows bazogera ko ani ono tiba munnakabanga akyaliyo yes jali njagala nnyo munnakabanga jali okyegera so nze nalabanga that team didn't have that zeal naye era waliwo abaana abajja abapya under me era abaana ne beekolamu ebiwayi bano abaasigala eno be bakadde bali abali balabanga nzize kubalwana waliwo lwatambulanga mu nkobo kubanga papa yatuka ekiseera n'abagamba there are a lot of expenses olina wabagambye azze gula peni there is a personal assistant tell her I'm buying a what so that it's noted nanje abantu bagamba mbulwaki abantu bali batansa obuusabuusa panga muyisaamu amaaso time yatuka mbungo okwegatta kuli ku Skypins zaawo okwegatta kuli like togetherness Monga bossi muzukulu wangalo abambi bamuwaji batumbonga doni abakozi amugambo okukola wanene sai power bambi bamuwayiriza bagamba doni kulisi yalyanga abaana abakola. Now let me tell you this because he cannot come out to defend himself omanyi ye like his temper is out ajaga makati ya hawali wangana oba kuwemuli duza chintu chitufana kachorezani Christina asimwe Edi Kamoga nzirako kwa kintu kyombuziza kyemazirako ko bwebanga Obwedde ya releasing a video bebaji tamushwa good mwayanja unprofessionality yammwe Obwedde kino nchogera bwe mubanga mmwe mwakita Obwedde yata you guys mwayanjula unprofessionality yammwe because tukimanyi nti nno mwali mu filminzeko n'amawulire agatali matuufu Ama staging yes Obwedde staging amawulire bwe twawuliranga entiisa enkoko etuze embuzi ya neighbor bannanga amazzi ne gayikamu is that news
Enkoke tuzemu, enkoke sobola okutuga embuzi ya neighbor. Ge mawulire ga Abyogedde gekolera. Kyo kyagawulira. Initially it was real until that sound went to NTV and then the originality got lost. What they used to do for that show, even other stations do. Then in a show, I want to respect the station. This station is, you see, even the reality TV shows we have here, they're not reality TV shows. They're scripted. Yes, please. So bari bampiseko kushemu ngai it's a date something. Yes. Mr. something. No, not Mr. It's a date something, but not it's not this because this is new. One on this time they cannot like wali nali city. Neba mpita, neba ngamba, nti ndi muganda w'omuntu agenda ku date with someone. It's something like a blind date. That person talks to us and then we convince them to like date this person or we convince this person. Era the date. Meet my family. Thank you, something like that. So these things are done. Kati mweyanja mwekana mweka. Mwizo kulowooza nti no mwayanika Don Chris. You didn't. Mwalaga nti no, you're not original, you're not. Kwa Don Chris of Dona abali naga mwampe emitwalo egi. Ate yali mwavu. This man says it lwatu. Amaze emyaka nga 25 plus nga mwavu. Let me tell you, 10 years is enough for someone to change. When ninji Shuga. Mpawa bwana obukadde ebi. Ziyakuwa Samsung nga ndi mweru. Ekyo kiveeko. Kati gwoli ogambe obukadde bumeka. Ogambe bukadde bimeka. Oyagala bisatu. Nze mbeeramu n'emitwalo 2 mu nsawo ne jimbuzako emirembe sobola kwebaka mu nnyumba. Aga ndaba nga ababbi bajja. Zino firimu zino zi Final Destination mbaziraba. Ng'olina emitwalo 2 mu nsawo toba na mirembe. Enjoka zinkwata zibanga misota. Emmere yakabajja kyawooma. Amazzi tekajja tesi kyagewaka. Mba ndaba ebintu byewaka buli kimu tekinsanyusa bulungi. Mikwano gyange mba ndaba wejje bakagisuze bubi waliwo egibiruma. Njize okusanjika. Ye nombuza bubuuza nti oliwa. Second zeza. Ng'olinamu ekyabiri kyo. But it's enough time for someone to change. Ochagera. This person tabagamba nga konti bamuzala mu family engagga. From day one yabagamba era ne mu meeting yatugamba. He's a hustler. Banna yenze mbonye bwe temuzanyira mu sente yange. Ochagera. Mbonye bwe temukola ki? Zanyira mu sente zange. This was all a misunderstanding. Kati bana ebasigala wano sigaza contacts z'aba clients. Jukira woba ne business empya osobola tappinga mu business enkadde ozimba eno. Kati nga kyebakola because I think Don Chris had the only company that is open to refunds mu travel companies. Because I want to tell you. Maybe new. Yali naji abatwala. No. Just azanyisaawo sente mpola awo. Ate kati bagenda ngawo. Njagala afuna omuntu yagenda nga Skypins emututta. No, it's very easy. Nsobola okufunira gondi. Sobola okufunira portfolio yaffe. Ndabantu bagi. Nenkulaga ne travel dates. I can get your portfolio. So bana abantu nga bakubira ba client omanyi babagamba. Hello Shalom. Munayinze eri ku Skypins nze navaayo. Ate n'abantu bangi abatagenze. Kati woba mugeze kirungi bazza sente. Wali genze eri ne bakuwa sente zo. No Jennifer ne tukwanguya kuba na zeno bano banguya. Kalate fe twalina plan ya refund weekly. Nga tumanyi every week ennaku ezisoko bazaalinga nnya nga abantu bafulumya ennaku ebbiri tetubafulumya. Ennaku ebbiri like we cannot do refunds. Lwaki mwali funding nga because mwali mutima deep down. No. Tetwala abantu bano. Sikyekyo. Why he was refunding was he didn't want that thing of wali wano Middle East consultants. Nze nange sente zange zagenda mu Middle East consultants. Abyogedde beyaliranga. Mama wange yali ayagala ngende ku kyeyo. Nga alaba bino ebyobuyimbi jukira ayita amanyi Luganda. For us ewaffe bamanyi omuntu wakola tinti bwati abanywa enjaga bichi. Era namukonvinsinga nnyo nti you can have a life with your own style. You can have a life ngova Muslim family nenga gochuzinze kubeera nga nze like osigala oli muntu ate osobola okusigala n'ennomuzizo nga ggwe kubanga nze simanyirwa kubanga gwe tokola ki simanyirwa
that is from DNA. Naye mama wange bamumanyi ekiri katazannya. Tomanyi. N'ayitawo buyisi n'ayogera ekigambo omukazi tamanyi kyo kitegeeza naye ye amanyi kivumo. Mujja we yakimuvumako. Kati ne wogamba omukazi anyumya akyuka. N'akuvuma mu Luswayiri gw'amanya. Ekitegeera now. Banaba, I'm telling you nti no. It's not the reason why. The reason is nti yayagala ateke. It's, you know, when you're coming into a business. Ononya n'ogamba penetrating nze ntya. To the market. Banabalala bakola kino na kino. Kale I'm making them travel on loan. What other benefits? You see, when people are doing businesses, they sit down with councils. Council we namu wabula. Kino kijja kula nga kikozebwa ekiti. So it's not ntino chichichi. Kati olaba abantu ama bakimanga refund. Tebalinga ba client nti yagala genda bweru no. Nga company endale muweereza alabe no bakola batya. Nga lete milioni zeza. Nasasula cash down. Ne waitawe wiki seza najjanga aliko n'obuyika n'ab'emmundu. Bino byakugamba real story. Nze waliwo omuntu yali ansanze mu office nansongamu emmundu. Nga bagambe musimanga tata we simanya nga akolera oba bwa biki ayagala sente ze tasobola kgenda. Ne bagamba mu nkuba amasasi kamera kweziri. Era boss yakiraba ku CCTV camera nakuba essimu nambuza is everything fine. Naweereza gondi security ya company. Ne bababuuza. Era omusajja ne bamugamba twamukwata bulungi oba tukwata ne tugamba tusaba otulireko waneno ne tufuna bannamateeka bajje ne tuta poliisi bannaye waliwo anaine emmundu biki because ne oba oyina emmundu tokkirizibwa kusonga mu civilian emmundu ngandi ani amudi sina kyekkoze onsongamu emmundu ku lwaki bw'oba mulalu by mistake bw'onyigawo neeva okitegeera. So tuba tubayita ndozo omuntu oyo nga mubuufu yayita muswiswiswi tugenda tuka ku poliisi abantu abalese oyo musajja ne bamwegaana fe tulina gwe tuzze naye fe tulina gwe tuzze naye fe tuzze mu bulungi omuwala n'akaaba n'azirika omanyi Katembe yali awo. This man has been abantu badde bamulwana Bad balance Donny Chris. Nyo From day one. Nyo Ochegere. Kati bana we bakunga bana abantu jukira kati fetu open tree dates tuzikaba. Asaba refund yetu tajifuna lero kubanga oyinza okujja lero ngali wafuna lero. So tusa ko confirm yangu nafuna refund next week. Over next week but one like that. Dates is getting accumulated. Nakambala cha abantu bajja bangi. Na questioninga ko n'omuntu omu. Amugamba chichi. Kuba client abamu abali genuine bajja nko office ne bagamba bannaye. Nze manager ankubidde naye nyakadde neetuukire mu bingambire wano. No nkubidde enti ankubidde naŋŋamba nti eno sina gye ngenda kulaga nsabe ssente zange nakulaga n'ennamba nga naawe ogikola ki. Era the other companies ezebbuludde mu Skypins bangi naye waliwo abaavaawo mu bulungi era yamukubira essimu n'amugamba ssebo osobola okukola nga tokubye ennyo kampani yange. Nina n'abalala abakusookawo abakola ki nabo balina kampani zikola ki but look for your clients. Todingira clientele yange no. Ekyaddonyi okujja ng'akyusa n'akolerako Nansoni Nateete ng'alina kampani etwala abantu n'ava n'ajja ebyo sibimanyi kuba saali naye n'emyaka gye yakoleramu sigimanyi. Donny Chris manyi mugagga. Organic and natural health products esangibwa mu Nanga Boys Masengere mufune eddagala abalimu amagumba arthritis okweddagala allergy sinuses kwa ku 0752 60 2427. Nabaga atajja n'ensonga ate namba eyendi mutwe kaweka kolo kamwe era mbadde ngenda kugamba wali wannangira okubeera n'amaaso ya Biva nagikwata 0752 60 2427 enamba ya Biva Organic. Kakati yabba wange njinamu twogere kwano Shuga. Ekibagamba don't by the way kyobadde ogamba mwe kyokolera ne companies ennyingi. I think all of us know that when we are doing jobs, when we are being employed, we need to have experiences. It is not bad for anyone to. For me, okutuuka ku level ey'okubeera nga bampaako owa marketing manager ku Solar now, Chave wantu. Salesperson somewhere. Salesperson somewhere. Nga supplying emmere emuyenga 228
Sells when bang and even when I come to talk to you, even when I'm talking to you ngantunda, or someone that this person is a salesperson. So I think simusango. Asobola kulaba business energy. Njagala tukole by the yogera naba ne fraternity yakantu. Njagala tukoleyo dine with akantu fraternity. And nina sure nga 3 November. Friends of Shalom Vuruma. Tori yanganjira tokyala bachano. Nze official MC wa. Tokyala bachano. Nze nali kati kagambe. Nali when mukasera kembaddemu. Ndoze simu nakagikwatira. By the nini duka lya masimu. Wangamba itwa kumboga kupa bulango. Awo nagendera mu depression. Kankulage ko kukine ekigere kyange. Olaba kino ekigere kyange ekifana. Kyazimba. Bakutegekalo. Nze mutemu I've been battling with a lot. Bakutegeka walwale ettalo. I've been battling with a lot. Wafuna muko omusajja muno moyagali abakabasajja ne bakikola. Ebyo kati ate yabakabasajja. Tewali muntu asobola kundogera bbaawe kubanga sina musajja gwe nali nfunye ng'alayidde. Nti nze Shalom ndayira okufa ne gundi. Nze obato nalayira. By the way, I want to tell women there abampita mujja wammwe. Nze omusajja ne wakyala okukyala is a visit. He can visit as men, you can visit as many times as you want. Shalom osobola okukyala ke waffe no kyalako ewaba Mamije? Yes, no kyalako ewaba feyi no kukyala. It's called a visit. You're visiting the family. Until you're introduced is when you can traditionally be called as traditionally. Kati waliwo fa bali formal and legal. Era still oba tonnagenda. Kuba ezo steps ntono nnyo. Ate nze no by the way munyigira sizaagala. Nze nsano kwere nze kati nze Shalom kubulire. Nze nsobola okuba side chick wo nenkwerekera ne ku mukologo. Nentula mu baganda. Black Shuga. Kuba at the end of the day olina kutusula na mukazi wa ino okuddewa. Kati ko rosula na mwanyoko. Ngabe mu August tuli kubanyi center with Job Nation. Yes. Okuyingira emitwalo 5 emeza abantu 8 ya million 2. Genda wewanyi bagamba empowering Muslim women. Genda kwata omuligo ng'omukyalo omusiraamu okola business okwambala ng'omusiraamu. Genda yo mpola omuligo. Emana gwe hijab zinyumira. 27 July guno omwezi gaba ku 4 points ku Halali branch ya big events. Leta mama wo tata kungira emitwalo 2. Madenge nda complaining naye kankuleke waba sponsor. Era ngenda kugamba nga tuvudde ku bagamba Skypins. Muteri mwala wa mawulire gw'ataalya. Kati common sense which is not common bali bamugana. Banaye mutukolere disti. Mutugambe Shuga ngejoyingide industry tolyanga bano. Nze bwe naba ntambula njaga agundi bakungana. Nyankazinga nkazaamu mu nsawo. Nga tomulya. Gondi bakungana. Bwembate don't supervise people's private parts. Please. Don't do what? Don't supervise people's private parts. Bwalidanya awadani. Yes. Nze waliwo abaana abegamba baana ba mu media. Nze sisobola kulya munnamawulire. Mukwano nze nga nayagadde oba munnamawulire nja kulya. Bona aba muyimbi nja kulya. Bona aba producer nja kulya. Bona kyonna kyonooba for as long as my heart beats next to yours. Chimala. Kabafu. Checho kadi olwokuba ndi munnamawulire nga nekulya bannamawulire ngende kuwa Amanda. Oba ngende kuwa Rolex mugambe banaye n'omusajja wa boda ina wa Rolex. When Sanze love is where I shall be. Wo Sanze love is where Orandi nga oteke nyonyi. Yes please. Yes please. Mbwe bannange inze sola kwagala mu industry bayayi teri atali muyayi. Kati nze kubayayi kusiva. Kaddemu kubayayi kwotava kusiva. Tova ku musajja muyayi. Kayaye kakole ki? Amanye bigambe bakangamba ku bba wange. Ninga yo bingamba wembe muddiza. Temujja wangala. Akwendako. Ate ebyo bangamba. Bangamba okuva ku day one. By the way, you test ye eri bweti. Mukwano test ye wagitegeera otya. If you don't want me to leave that place, so you become the test. Nze siwabulwa mulaavu Shalom. Shalom nzo omusajja wange wangamba nti saakusiimya engeri gye wabaddemu ne Shalom. Twawukana mpaka nga tuwekyayinja kudda neetonde. Kugambe yali laavu. Mulavu tebakuwa advice.
oba wemala ya mbulago omala bulungi obyogera nenefuula gena mutwe ne mukubira nimga ndi nno wano ne Shalom wakolayo sound Agambe buli tulina kyogamba buli kyongamba ku bba wange nti mugamba abaana ne kabagituulamu okufa nze mukwano obangwa ddalo ng'oli mulaavu I think I need netaga medical attention. You need to see a psychiatrist. I think I do. Cause love kusula eddalo ngamo kyambu basanze bawo mu bwenzi notagala kukugambi. Kati leka nkubulire Shalom newe mbanji mukwatidde mu munda bweti. Singa agivaamu n'apapalanga alaga banaye baby ekyo kimala mbanna musonyiwa kosajjo. Kasaba pala bwati mbanna musonyiwa weeks 3 emabega mbasi mwinako nze kasita bwemba nyomba ne bayimira masoya ne bamugane like naba defending us chemala chemala ngani mukuyo ne bagamba ne gwe nawe kikingole genda ngakwe bagamba genda chemala ne mbadde ngenda okuyomba bigenda era njusiza doze ngambe bomma you come and we go gwenzo ola bikatontegeera bulungi Shuga kasaka kali nze ne bwenjagala mubbi ne bangamba nti mubbi era mmanya agenze kubbira nze kikyamu kivumirira si kikyamu kwe siva kwekyo ekintu emboozi za black sugar ziba nnungi abantu bazaagala bazira bazinyumirwa tamalanga atandise ebyalaavu takomekkereza mana gw'omukwano naye bali kubeera mulaavu okimanyi sibangawo nga siri mulaavu mba nva mulaavu nga waliwo enneteze nga ngigwamu nvaamu bwebwamalaya nekugamba ebyeddala nva mulaavu nga waliwo enneteze nga ngigwamu ngenda olaba nga nekona bwe nti ng'oli mulaavu endala nga nguddemu sibangako singo bangamba ekisi wange bamusanze ali akatuku ka muwogo wafakira angambye mugerwa bamusanze ali akatuku ka muwogo kyakutanyusiza ekyo ekwanayira mukyakumere ya H&M natasiima embwa eyo ekisiwo waliwo musa kumere y'omwezi H&M bwagikobanga ngamba bebi njikoye nga tudda ku papazi aba Betusi bakola restaurant ne mugamba ojja kulya Betusi restaurant baana bonna bafumba wali kibantu ku Betusi restaurant tulya bwe batuyimbiramu waliwo ne parking boza n'emmotoka kati nze kisi kyenjagala kano ke batuwa emmere ne batuyimbira ke kansanyusa oli abakugamba omukwano gwo nga gutamiiza akashuga nga walijjo otama okulya kutya anti kati nze bimbuzabuza okulya kuno oba okulya yasamira muli tetuga onyaba saponsa bolanga ndamolanga enyubyani event banaye nga 3 August tugenda kubeera ku Bombo SS Grounds awo kumpi n'21 mujje mu bungi tugenda kubeera na Nubian Festival. It's going to be the 4th edition. Abembi bakulembeddwamu Avapeace Monobbi Avapeace si Monobbi naye tuleeta abembi the last edition bali bakulembeddwamu Azawe yes so mujje mu bungi abasiraamu mwenna by the way njagala kola kivulu kyaba bakyala baddugavu tebajja kujja no actually bannacho tebajja kujja mbukulaki ante bagala budde kadire kankubuulire singa bayite babwagala sound eri mu 1.2 million badde nsaba omweru akole ate omweru babakolera sound badde black ate bakolera sound kebere eri mu meka kebere neyo muddugavu tevuga asukka wano the future is black. The future is black bright. shines brightest. Mutangale mu bantu bange temutya. Olaba ndinako okujjako kirungi nnyo Shalom okubeera ng'oli muddugavu wamma nze nanga ndi muddugavu okusinga lwe naabeera omweru ng'ebitundu by'ekyama biddugavu ng'embala kasonzi wamma tubyerusa abagala okwaluka ebitundu by'ekyama tulina wakisi oba Shalom oyagala kunjerusa ku 0705 leka nanga kalawo kange 0705 Shalom jampa yakaddiwa 271973 gwayagala okwerusa ebitundu by'ekyama obanga agubazi n'enkwawa mwine ebikwawo abaserebu mbala abasinga nga mwaguba ebikwawo enkwawo masavu tulina wakisi nge tukuwa kate wonoolaba sorry tujja kulabawo sikurabu ayirusa ebitundu by'ekyama embala kaso n'enkwawa ku 0705 271973 tetugasukka no musibe bulungi mweraba.